bali kulaga buli naba ife bajeyo bona batandika okulaga na bandi benchaka tuli mukwogera kyo visibility wali Kyankwanzi visibility sebo kati obona namuganza alina okubanga akola kisayo naye ajolingira ekintu kuba namuganza tagetiye yali alikwenda bwaki alikwenda bwa speaker obwa Palamenti eyeyi12 aye agira okubonanga ekintu kino kiyinza okubanga kimuli kuwala obanga olingire Rayton ali banita Aneta Among already nali mu driving seat kati walingira Nobert Mau yena ayinza okubanga ali kumwanda ino idukira mu politics olwokano lubamu abantu babiri abantu kibalina otegera nti niwo mba muli abantu 15 era musigalanga ekintu kiri wagati w'abantu batya babiri so tegere nti saawe eno obwa speaker buli wagati obwa Amongo ni Mau kati n'abandi balina okwetegera mangu politics buli wotetegera omala watomera nze politics mbere buli wotegeranga amazima gene oli kuidaye nga oli kuwala kirekule totamu sentedo otamala biroza oyako bambatiya boine basoganga ndoza namuganza tiya muboine nga ayogera lokuba yayogera lunyankole zemba etidinga namuganza akubolwe munyarwanda mukambonyo konko lwene natukala okubusabusa nakoba ono bwere wa wifi era ng'ensonga de bali kwogera ku reducinga kintu kukiza ku level ya bwa speaker na deputy speaker ensonga dabayireyo kamale dizimbe aya badiri nga muli kwogera kwekyo kyabwa speaker owaye onako lwaleero nga President Museveni bwe yalagira nti omusajja oli ayitibwa Christopher Okero Onyum bamuwozese mu lujjudde eggaba oyaddiza omusango ogw'okukana ku baana abatematema abaana n'abatta so kooti etandise olwaleero mu butongole egenda kumala wiiki namba paka lwakutaano buli lunaku kuva ku ssaawa 3 ku makya paka ssaawa 10 ez'akawungeezi abalamuzi weebali poliisi weeri bataddewo ziweema abantu abasoba mu 1500 be bakkiriziddwa okuyingira waliwo abamu abaagaaniddwa wabweru nti olw'ekifo okuba nti kifundafundamuko ne baga nti 1500 mbeeraawo nti obujulizi bali kubuleeta live nga buli omu alaba nti yaliwo n'abantu babulijjo bakkirizibwa okuparticipatinga ng'omusango gugenda mu maaso wabula omusajja omusango ajeeganye ku lunaku olusooka olwaleero yagaa nti ensonga ezo sizimanyi musajja ono ssebo mu America si muna Uganda wadde bayitibwa Christopher Okero Onyum musajja nzaalo ya America nalabeko amawulire agamu agawandise simanyi oba gadde matuufu ga nti America yatandise oga nti omusajja waayo mwetaaga yes n'ebitongole by'abazungu ebirwanisa baliko bati omuntu waibwe tateekebwa kubanga awozesebwa wano Uganda balina omutwale balingirire circumstance de yalimu okukola ekyo bamukebera obwongo oba weza yali emubitirire ku wano ng'asuuye n'obwongo ne basooka babukeberamu ku Mulwanyi ya Uganda tebabiriza obwongo bulamu bulungi oba imwe mwene wana abe Uganda bwokola DNA n'ogikolera wale ku ibiri okoboti abagitwale ku South Africa by the way Mudofu Mulwanyi bwayogera bwatyo nyinza obutamuwakanya kuba kati nze olumu naliko ne Joel ono balondemu ku mmotoka amanyi abatraffic bayimira wali eri ku Nairo twatugenda wali wakisi omusajja n'amuyisaamu kawunye mbwa yamusa kawunye mbwa ati ku mumwa omusajja owa traffic n'agamba nti omusajja tanaba kunywa ku mwenge guli kumpunyirira oba akantu kahanginga n'agamba nti eno Uganda yaffe bwe bayisiza ku Joel walonde mu kawunye mumbu talina bakunywa ku mwenge ndabona ku omuntu bwe yafuwa akantu ako kakawunye mu yakamalayo kawayo katya ebintu bya Uganda bizu batuleetera wano buno obuuma buno obubala amasanazi bumito bwe tutakuyaka aye batukoba bumeme olwagolola mbobuuma bwagolola lwokubanga bwali bubala mangi aye nga bukozesa matono ebintu bya Uganda bizu nabozaako w'amasanzi yakambuwa katakwe sente ningi katamira kakwe kayiwa kubuyiwe ku nsonga ya Christopher eno tiri anze tinandise mbino kya koti kubanga ewozesa mu lukale kuba ekintu kino baida ni afande Lusoke Kituma akyogeire kuyasaba abantu babeki babayikaika mu kyangwino abantu okubanga tibasobola akuuma mbeera daibwe
mu mbeera eyo ngeri kujja maiso nga omusango nga kibabitirira kisobola babitirira kubaba n'ekintu ekikyamu kibakola ki bayiza bona emisango bayiza bamera akasaada kuki ku mutima kati katuffe n'omusaado ni maama w'omu ku baana abayitibwa ng'afeintinze yagwa wansi bamutoolawo ng'alipo n'omutemo ate alina kwegana ali bakakasa mu luzungu luno olw'ekimerika lweno olubitirivu ina ati emisango nze ali kugalukalugaluka oluzungu yes emisango nze njegana tinki emisango nze tyagiiza so ekintu kino nsubira nkiyinza okuba nga kikosaamuuku ate amazima gene tiidi ekijawera nga omuvubuka ono nze kyendi nti bayida amaliriza nga omusango guno gubuliiraawo gutyo mpolampola ku mirambo gino gye baziika bajamusi tulaba mwizeeyo waibwa memale ole mu Amerika nti omusaado ono bwe yayikiza omusango guno yali tategeera bulungi ko baatukoba nti olw'ensonga tuli mutwala mu famire yatukoba nti olwedde bamutwala mu Amerika eyo yajja baali bamutwire ku mwidwaliro ng'olwedde alina ki mental health era aliko diriwo n'empapula bano bajja omukebera mu Uganda ng'okuba nti obwongo bwe bulamu bukola ki bukola bulungi ekitegeeza bayidaamu Israel mu Amerika gye bamukeberera so bakimaliza nga bamutwire ku omuntu suspect nze wano mu Uganda we baleeta eddagala lya covid ne batukuba nga lya maadi nga libise mu state house kana akaceki nga oyiro w'emuluka bakeeta batya akaseka